Abalungi abali ku eno channel mbaaniriza era ku kapaati 3 akannazina landlady wange ne muwala we. Twakomye mu kapaati kali nga Rachel akonkona. Omuvubuka agamba bwe ntyo bwe nawuliranga eddoboozi lwa Rachel natya nnyo kubanga nali saakala kakutula mutima. Bambi nange nali natandika dda okugwa mu laavu nako. Nina gye ndaga nze olw'eggulo era nina okwarenjinga ruumu yange. Bino nno mbyogera mu ddoboozi ery'amaanyi nga njagala Rachel ali ku mulyango awulire. Kino ekikazi ekyeru eky'emabina ekyali mu ruumu yange kyali kikoowu nnyo era kyagenda ku luggi. Rachel ate buzibu ki? Ekikazi ekyeru kibuuza Rachel. Rachel kyava akiddamu owange nze njogera ne nnini nnyumba eno. Brown lady awo afuluma ennyumba mu busungu obw'ekitalo era yagenderawo mpaka mu ruumu ye nga nze Ssemudondo lijjukira yali yeereeze dda. Namukweka wakati w'ebisambi byange nga saagala Rachel amulabe nti yali yeereeze. Rachel bw'atyo yayimirira ku mulyango n'ambuuza oli mulaavu ne Harriet? Ne ŋŋamba bannange ate Harriet yaani? Naŋŋamba ate tebwebuzaabuza mbuulira amazima nze saagala byakunzannyirako. Rachel ono naye abyogera musunguwavu. Bannange nze simanyi na Harriet yaani, badde simanyi nti y'ono omuwala yeggwe aliŋŋambye. Olwo nno nange nziramu ka Rachel kyeva kaddamu ne kambuuza oli mulaavu ne Harriet? Ne mugamba Rachel amazima yalabika omuwala ono yalina feelings ze eri nze nkiseesinga era nkiraba naye nga nze simwagalangako ate era sirimwagala. Nze omuwala gwe njagala yeggwe. Ka Rachel ne kaŋŋamba olimba kati lwaki abadde mu nnyumba yo? Olabika n'okusenguka okujja wano wasenguse because of her. Rachel ng'ali serious ng'obujja n'obutandise okumweraga mu maaso. Enva muddamu ne mugamba naawe walaba akaana akanoonyeza ennyumba eno. Harriet nze simumanyi. Okay, bw'atyo bwe yanziramu kati nno nsuubiza nti toliddamu mukkiriza kuyingira nnyumba yo. Ne ŋŋamba Rachel sisobola kusuubiza kubanga sisobola gaana muntu ayagala kuyingira mu nnyumba yange kuyingira. Saagala ate bannayiba batandike kunjogerako bintu bikyamu. Omuwala Rachel kyava agamba kale mbuulira abadde ayagala ki? Ne mugamba in fact nze muyise nga njagala nnyambeko okwarenjinga ruumu yange. Jjukira n'akatuuka Rachel laba buli kimu kiri bwe kyagala. Naŋŋamba kati saagala excuse ndala, saagala kuddamu mulaba ng'ayingira ennyumba eno. Fankaddamu nga nkagumya nti kale mukwano bwe kiba nga kye kigenda okukusanyusa sigenda kuddamu mukkiriza kuyingira ruumu eno, naye nina okwarenjinga ruumu yange erina okutereera. Kyeva kaŋŋamba kale nsobola okuyamba naye nkwagala ate saagala muntu yenna kuyingira ruumu eno. Twatandika okunyumya olubooziroozi mu mpolampola ng'eno bwe twarenjinga ebintu. Ne kaŋŋamba mami agambye nti agenda kujja olw'eggulo kunona ssente ze nti agenda zikozesa e Kampala kubanga agenda mu kibuga. Ne ŋŋamba ekitegeeza agenda Kampala essaawa zino. Ne kaŋŋamba ye alabika agenze n'okugenda kansooke ŋŋende mulabeko. Nanziramu bino nga bw'afuluma ennyumba nze nagenda mu maaso nga ntereza sitting room yange. Ekirungi ekitanda olwedde kyali mu kisenge. Nalinda Rachel akomewo nga takomawo. Nze ne neetegekera ruumu yange n'etandika okushanana. Ekitanda saatawaana na kugendayo mu kisenge. Njukira n'amasuuka gange gaali gatobye nga saagawozezza kwegamba nga n'okukoowa nali nkooyi nga ntandise n'okutuuyana. Bwe ntyo nakwata akadomola ŋŋende nsooke naabe. Jjukira ekinaabiro nakyo kyali bweru. Bwe ntyo nakwata akaveera kange aka green akaalimu amasuuka ne nkwata towel ne sabbuuni ne kishawuti kyange ekyali ekya red ne ŋŋenda mu kinaabiro. Naleka ruumu yange nga sigigadde nazzaawo buzzi. Namala eddakiika nga 4 mu kinaabiro njoza amasuuka kunaaba. Bwe ntyo ate bwe nalaba akawale ka Rachel nga konna kawunya amazzi g'emmana. Ne nkooza nako ne nkateeka mu kishooti kyange ekya red. Nze nkozesa tawel yokka kwekaza sigyesiba. Neeyambalira bokisa yange ne nfuluma ekinaabiro. Nagenda direct
ku waya ezaanikibwako engoye bwentyo nayanika amasuuka gange gasobola okukala kubanga ge nayina gokka. Okuyingira mu ruumu yange nsukulabo then ne mpulira omuntu ali mu kisenge. Namanyirawo nti kino kirabika kino brown tenant kino ekyeru kye bayita Harriet ekyefuula nti nno oba kyeki owner of my life. Naggalawo oluggi omunda at least neŋŋamba kamulye lumu mugobe taddamu kuyingira nnyumba yange nga saagala kwawukana ne Rachel. While nga ndi mu sitting room nawulira ng'alinga atereza ekisenge era nayogera nga ndi mukambwemukko akatonotono. Harriet, seriously oyingira otya ennyumba yange nga siriimu? Abantu bajja tandika okususpectinga nti tweyagala. Bino nno mbyogera mu ddoboozi ery'amaanyi ng'eno bwe nnyingira eri ekisenge. Bannange ngenda okuyingira ekisenge nga Rachel ng'alina mukwala buliri ne blanketi. Bambi, I'm sorry okuyingira ennyumba yo nga toliiwo. Obadde olowooza Harriet ne keesesa. Kale nasuula busuuzi eri tawelo yange. Jjukira nali mu boxer, nali naakava mu kiyigo. Kati okakasizza mbu tewali kigenda mu maaso wakati wange n'ekyo ekikazi. Rachel, njagala ggwe. Bino mbyogera nga ka Rachel nkaleeta mu kifuba kyange. Kyekava kaŋŋamba mami agenze. Agambye agenda kujja olweggulo okunona ssente ze. Bino kabyogera mu kaloboozi akatono nga nze eno bwe nkarumansinga amabina. Nsonyiwa olwajjo bwentyo bwe nakagamba nti gwe oli wange today and forever. Nabyogera bino nga nsitula mutwe gwe ntandika okkanywekera. Kalabika nako kaali kazze ku luno nga keetegese kakimanyi nti nina okkalya. Katyo ka Rachel nako kaayisa omukono gwako mu bokisa yange ne kakwata ssemudondoli ne katandika omumurumansinga kassa waggulu ne wansi. Mukitegeera ekintu kye njogerako. Ng'eno nze nkutta amabina gaako bwe nakiriyalayizingira nti kaali tekambadde mpale munda. Ne nkagamba nonno nina empale yo yiino mu bokisa yange. Fembi ne tuseka. Nnyongera okkanywegera nno n'amaanyi naye tekayina kye kaayogera. Mukira gwange olwedde gwali gutandise okkaluba bannange nga gwereeze bwentyo nakakasuka ku buliri ne nkagenda waggulu nga njagala tukimale lumu. Mu bwangu ddala bwentyo nange najjamu bokisa yange nako ne kajjamu ekiteeteeyi kye kaali kambadde ekya bbulu. Amabeere gaako gaali gali sharp naye ng'ate gabendinzeemu katono. Bwentyo nagenda mu maaso ne ntandika oganuuna. Nnuuna erya right n'erya left ng'omukono gwange bwe gugenda mu makulu gaako naye akaana kawala kaalina amazzi baaba gonna gaali gayiika. Bwentyo nakuba oluyi olutonotono ku nabunnya waako. Yali nga yonna etobyetobye ng'ate eseerera. Yali asaze omwoya gwonna nga guweddeko. Bwentyo natwala mu lugalo lwange ne ntandika okkakuba olugalo olwa wakati. Eryo nno ly'eddoboozi eryali likavaamu. Nakwata engalo zange bbiri olwo ate ze natandika okukozesa. Amabeere gaako gaali gatandise okkaluba. Zubula yange nayo ng'ebulako kwabika. Amazzi bannange gaatandika okufuluma amayitirivu. Nze nayongera mu maaso nga nkakuba ngalo. Leeta najjayo ssemudondoli wange ne ntandika omuyisa ku nabunnya waako mu mpolampola oba nkayite katiizingi nabunnya. Bambi nzina bwe katyo bwe kansaba. Awo obwongo ne bujja nti nali siyinaawo bupiira mu ruumu yange ng'ate simanyi na sitatasi yaako essaawa ezo. Nagenda mu maaso nga nkanywegera nga sinnaba kuyingiza ssemudondoli wange mu nabunnya waako. Nakanywegere eddakiika obutikitiki nga 2 ne nkagamba naye hani okimanyi nga sirina bupiira? Ne kaŋŋamba tewali buzibu gwe nzina. Bwe katyo bwe kanziramu ne nkagamba kati bwe nkufunisa olubuto. Ne kaŋŋamba vva mu ebyo naawe nzina. Kaayogera bino ng'olwo katandise okunyiiga ebya sitatasi saabyogerako.
Kyenva neeseetulamu katono bwe nti ne ntuuka wakati w'amagulu gaako. Nazimiriza amaaso gange ne ndaba malayika wange ng'anywa amazzi. Oyo buli bwe mmulaba nga sinnaba kuzinammana, manya nti nno ndi seefu teri kawuka. Ne ntandika okkazina mpola mpola naye nga nkozesa kitwe kya ssemudondoli wange okumala ddakiika emu nga sinnaba kuyingiza ssemudondoli wange munda. Ne katandika okusikina olwo ng'ate nnyingizza ssemudondoli munda yenna. Mpola mpola ne ntandika okkazina nga bwe nkatunuulira mu maaso. Bwe katyo bwe kaasikina naye ng'amaddu ga first round mwenna mugamanyi. Namanya nti bwe sikozesa supiidi nja kumala mangu. Ne ntandika okkazina mu supiidi nga bwe nsindika munda mwe njijayo ng'eno ko bwe kasikina. Bannange obwomi bwali bungi, emmana eseerera yeesinga. Wallaahi mu ddakiika nga nnya nga sirekeza nkazina ku supiidi natandika okuwulira nga amazzi gatandise okujja. Bannange eby'okuggyayo amazzi saabirowoozaako nze era nze nayongeza supiidi kumukumu. Bannange nakamaliramu lita nga 5 ez'amazzi. Nga naakamaliramu amazzi gange amangi bwe gatyo, bambi kaali kasanyuse ng'era kaagala na kwambala kubanga kaali kamatidde. Romansi gye nali nakakoze mu kusooka yali y'amaanyi, kumbe nze ka first round sikabala era yeebanga yakwejjako muyimo. Focus ey'amaanyi ntera giteeka ku kano akookubiri. Baby katandika butandisi. Ekirungi nti nno mami taliiwo. Kati lwaki otya? Nakagamba nga bwe nkaggyako ekiteeteeyi kyako okikasuka eri. Bannange kati singa omuntu aba yandabye nga nnyingira ennyumba yo ate nga n'okuba tewagisibyewo ne koogera ngendo bwe keesesa nga nako kaali tekaagala genda wali okiwulira. Ne nkagamba nti gwe landlord, bw'aba omuntu yakulabye ng'oyingira yamanyi bino byogera ng'ate nziramu okanywegera mpola mpola. Ffenna ne tugwa ku buliri ne ntandika okaromansinga eno wansi ku nabunnya mpola mpola nga nange eno bwe nfuna amaanyi okuddamu okuzina. Gwe muwala akyasinze obulungi gwe nali ngudde mu relationship oba mu laavu naye nkulayirira mbyogera bino ng'eno nabunnya yo bwe njiweeweeta. Weebale naye seriously mbadde sisobola kikkiriza nti oyinza okugwa mu mukwano nange. Ebyaddala oli musajja mulungi. Lwekyo abyogera ng'eno bw'akwata ssemudondoli wange omutambuza mu mukono gwe. Ne nkagamba ngenda kwagala mami yamanyi kyalimpa. Mbyogera bino ng'omukono gwange oba akagalo kange akawakati kayingira mu nabunnya. Sisobola kukkiriza nti kino kyonna kiyingidde mu nze n'enkimira. Kalwekyo bwe koogera ng'eno kali ku ssemudondoli wange akali mu mikono kamutambuza. Ne ntandika okutambuza engalo yange eno eya wakati mu nabunnya nga bwe ngyetoolooza okwetooloola ebisenge byonna ebya nabunnya. Natandika okusikina mbu mu mpola mpola bwe ntyo nakakyusa ne ntandika okanywegera nateera. Yali akimanyi nti nze bwe mba nywegera njagala nnyo omukono gw'oyo gwe nywegera nga gukola omulimu gw'okutambuza ku ssemudondoli waggulu ne wansi. Omanyi emirimu egisinga tugiyiga tuli ku mirimu. Bw'atyo Rachel yayongeramu ebisoko. Yakwatanga amanege gange n'agakamula mpola like butikitiki busatu n'amala n'agagatta wamu ne ssemudondoli mu mikono gye n'atambuza mpola mpola. N'amala ate n'atambuza omukono ku katwe ke ssemudondoli eno waggulu. Nze ndi mukomole. Waawo nanyumirwanga nnyo ekyo ekintu kyakola. Amaaso gange gonna nga nkazimirizza nagenda mu maaso kanywogera. Bannange ebbugumu ly'omubiri bwako ngendo bwenkanyiga ate nange nga bwensembeza omubiri gwange gwonna ku mubiri gwako ne tukola kano ke bayita ka 0
middle distance. Wano nno ssemudondoli wange yali already amaze okukaluba. Nze ne bw'oba owunya wansi nabunnya nga twakwezina nze era nkulya kubanga bampita kabaka w'ekkomba ebbakuli era nagenda wansi n'entandika okkomba ebbakuli. Wano enfuli zaako entono zaali zimaze okusunguwala nga zonna zizimbye. Abaabazeereeze nze natambuza olulimi lwange wansi ku supiidi nkomba buli ango. Nakikolera eddakiika 2. Rachel yayiwa amazzi gonna mu feesi yange. Awo we namanyira nti bannange tegubeera musulo, gano gabeera mazzi. Omwana yali tasobola kikontrolinga, yanjiira amazzi mu feesi wonna. Nze awo bwe nagendera ne njiggyayo ssemudondoli ne muyingiza mu nabunnya naye nga nze feesi etobye. Era nakozesa kateeteeyi kaako okwesiimuula feesi ng'eno ssemudondoli ye mmaze omuyingiza. Nakazina kano ke bagamba ak'abalambuze, omuwala bw'abeera wansi nga gw'omulwa waggulu, eddakiika 2. Awo bwe nakakyusiza ne nkateeka ku kabuzi, nakasimba omukira ne katandika okuleekaana. Mukira gwakatuuka ku ggumba. Ng'eno bwe kaleekaana ne nkagamba Rachel mpola mpola bajja kuwulira. Nakoogera nga bwe nteekayo bwe njiggyayo, bwe nsindika bwe njiggyayo, bannange akaana kaleekaana ng'eddoboozi ate yeeyongera. Ne nkagamba bebi naawe toleekaana bajja kuwulira. Bino mbyogerera mu matu gaako. Ne kagamba nti mpola mpola. Natandika okuwulira nga bwayinza okubaawo omuntu ali ku ddinisa naye saabifaako. Namanya nti bw'aba omuntu oyo kwali ateekwa kuba nga kino kye Harriet ki Brown tenant, naye saamufaako. Nze nagenda mu maaso nga nkola mulimu gwange gwe naliko. Bannange nazina omwana okumala eddakiika nga 3 nga sirekera kubanga nze mu kali ka first round, second round ne rounds eziddako mba nsobola okontrolinga amazzi gange. Bwe ntyo nakazina nga simala ate era mmala nga nze nkifiirinze nti kati nyiiza okumala. Nakazina styles nga 4. Rachel yalinga embwa erudde okulya. Bannange nga buli kye mugamba kyakola era namala eddakiika nga 3 nga muliko muzina. Namumaliramu era lita 5 ez'amazzi eyali ava okunaaba. Nzenna nali ntandise okutuyana. Nako kaali kakooye era olwakajjamu ssemudondoli akaasigala busigazi ku buliri nga keebase. Bannange bw'oba obadde tonnaba kusubscribinga osubwa bingi, just subscribe kweno channel tunyumirwe ebibozibozi nga bino twejjeko stress. Mbaagala nnyo Omukama abankumire.